akbar. Nga bwe kikolebwa buli mwaka ne ku mulundi guno ab'enzikiriza y'Abahamadiya okuva mu buli ggwanga bakuŋŋaanidde ku Auckland's Farm e Hampshire mu Bungereza nga baggulawo olukuŋŋaana lwabwe. Ekigendererwa ky'olukuŋŋaana luno kwe kwongera okwefumiitiriza ku nzikiriza yaabwe n'okugibonyesa mu mawanga ag'enjawulo. This event, this occasion, as the Promised Messiah said, it is a very special occasion. It covers the education for the members to the upliftment of their spiritual levels and connecting them with God, their creator. Akulira Abahamadiya mu nsi yonna Hazrat Mirza Masroor Ahmad owokutaano wano wasabidde Abahamadiya mu buli kanyomero kansi okubeera n'obuntu bulamu n'okwewala ebikolwa eby'obutabanguko bakuuma emirembe mu nsi. Bano era bazze basisinkana abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo ababaka mu paalamenti z'amawanga ag'Amerika, Bungereza n'amalala ssaako n'abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo. We find that the Promised Messiah and his master, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has talked a lot and guided us differently depending on the situation, and also there is also, according to the saying of the Holy Prophet, that we should carry on for a number of days or a specific number of days. Neddiini yennyini Busiraamu kitegeeza mirembe. Kyekigendererwa ky'olukuŋŋaana lwaffe wano olutandise olwaleero olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25. Abahamadiya bano basaasaanidde ensi esoba mu 2010 ng'omulamwa baguteeka nnyo ku kuyamba abali mu bwetaavu okuvumirira abatabangula emirembe n'ebikolwa ebikyamu ebirala. Abalala bakola enkuŋŋaana nga balina ebigendererwa byabwe. Ffe tukuŋŋaanya abantu wonna bwe tuba tusobodde mu nsi yonna mu mawanga ag'enjawulo, ne tusomesa, ne tunnyonnyola, ne tubangula abantu ku bikwata ku mirembe, engeri gye tuyinza okukuumamu emirembe n'engeri gye tuyinza okuwangaalira mu mirembe, yadde tulina enjawukana zaffe mu ddiini, mu langi, mu byenfuna, mu byobufuzi, ffenna tubeere mirembe kuba byonna bye weetaaga awatali mirembe tebijja kukolebwa. Eno ye Jalsa Salna ey'omulundi ogw'ataano mu 9 ekuŋŋaanyiza abantu abasukka mu mitwalo 4 okuva mu buli nsonda. Stella Nandawula Sendagire ne Stephen Kiwanuka, BBS Telefayina ageesigika.